Kiseera kino ng'ebbago ly'etteeka erigenderera okulungamya obufumbo likyagenda mu maaso n'okubaganyizibwako ebirowoozo wamu n'okwogeza abantu ebisongovu bannaddiini abakkiriza mu Kristo Yesu omuli Abakatuliki n'Abakristaayo ebbago lino balivuddemu. Okusinziira ku bantu bano ebbago lino livudde ku bintu ebyabakkirizaamu naddala ekitabo kya Bayibuli ekikulu bwe litandisa ate okukkiriza obuwayiro bwe bagamba nti bukontana enjigiriza yaabwe. Etteeka nga bwe liri likontana n'okuyigirizibwa kwa Katonda mu etteeka lino nga bwe likwaganyizibwako ebirowoozo teryandiyabuziddwa. Okusinziira ku bannaddiini bano tebasobola kwekkiranya ng'ekirabo eky'obufumbo ekyabaweebwa Katonda Kristo kyonoonebwa amateeka ag'ensi. Kinajjukirwa nti Abasiraamu be basooka okuvaayo ne bagaana ebbago lino nga bagamba nti balina amateeka agamala okulungamya obufumbo bwabwe nga beekalakasa n'okwekalakasa nga balaga obutali bumativu ku kintu kino. Kyetugamba nti gattako kati na kino marriage and divorce bill ekyo bakite. Obufumbo bwe tutwala nga butuufu bwe bufumbo obugattiddwa mu mateeka g'eddiini. Bano babadde bakuŋŋaanye okulaba nga bafuna ebirowoozo okuva mu bantu era nga babaka abamu balivumiridde ne bagamba nti lifa ku bantu babiri bokka ng'abaana libaleka ku bbali. Kati neweebuuza muli mu bufumbo baabawuuwa baabagatta ate marital rape evaawa? Nze tunuulidde emisango gyonna egivuddeko okutta mu Amerika gyonna giriko ng'omukyala alabye omwami ng'alina ssente nga n'omwami alabye omukyala ng'alina ssente kutta kubanga etteeka libagamba timugabana kyenkanyi. Bano nno babadde bakyateesa ate ne zireeta enkuba ne bambula ekiddaala mwe babadde era bamaze girinda okukya ne baddamu ate okuteesa.